Abayizi 2542 batikiddwa ku Yunivasite eya Islamic University in Uganda ku ttabi lyabwe ekkulu ery'e Mbale. Mu batikiddwa kwe kuli n'omumyuka wa Mufti Sheikh Sulaiman Bukenya ng'ono afunye PhD mu Korani, omulala ye mubaka wa Paalamenti ow'e Kakuuto Geoffrey Lutaya, Sheikh Bosa n'abalala. Ng'abaana baffe abawala tebannabagamba nti kansooke nnoonye emirimu, afunye omubeezi agenda afumbirwe. Okusinga bw'onogamba nkyakola ssente kati nnina empapula kannoonye omulimu, tosobola kwenkanyankanya bufumbo na mulimu. Tuli bakakafu nti bagenda kuweereza mawanga gonna gye bagenda, era tuli basanyu nnyo. Twebaza ebitongole byonna ebituyambye. Omwogezi wa Yunivasite eno Hajjat Rehema Kantono asibiridde abatikiddwa entanda okukuuma empisa baweese Yunivasite ekitiibwa. Kirala ekituwadde enamba ennyingi ye Higher Education Certificate entry eyo foundation program eyo econtributinze kinene mu kubeera ng'ekola kyeyongera omuwendo ku enrollment yaffe nga campus. Tambudde bulungi alhamdulillah, nebaza Allah. Alhamdulillah, kino ekyokusoma kivudde mu ddiiro, kati nja kusigazaawo kya mirimu n'okulabirira famire yange. Omuyizi asukkulumya abayizi bonna ab'obuwala, abaana abawala ku kampasi zonna ennya zaasinze. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.